mu Nuupu si mawulire malungi ng'oggyeko Electoral Commission okukyusakyusa ennaku ez'okwewandisizaako sookola bina bino bikulu. Kati ate bano boolaba ba NRM erw'emiyaga essembabule bonna nga bawanise emiggo era nga balirede okuba buli gwe basanze kasitaba ng'agenda kulemesa enteekateeka zaabwe oba ez'omuntu waabwe. Oli mubaka wa paaliyamenti wa Nuupu talina na gwakutteko yadde gwavumye naye poliisi emutadde ku ttaka. Bano tewali yadde n'omu abagambako. Sookola bina bino. Ate returning officer mu Kapcholo tebamusanze ng'ebisente abipakidde mu bbaga oluvannyuma lw'okulangira omubaka omukyala MP Chemutayi yamuwadde obuwumbi n'obuwumbi bwa ssente naye abatuuze babadde vigilant nnyo ne bamukwata ssente zonna ne baziggyayo mu kibaaga. Akwatiddwa era wanjogerera ali mu mikono gya poliisi okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. Ampuliriza njagadde okukulamusaako n'okubuuzaako nti osibeeyo otya nno oba wasuzeeyo otya nno okusinziira yonna gy'osinzira okubeera nga otugoberera. Nze Eke Master ngenda kukusaba n'obuwumbi fiirino osooka ogimpere like oba kye tuyita ekigalo kubanga tugenda kulaba Kasavu Kanyama yabungedde olunaku olwaleero kyokka nga amawulire ga Ssaabasajja Kabaka onati Mwanamutebe w'okubiri nga essaawa zino ge gali ku mwanjo oba ge gatuli ku mimwa. Mikwano gyange abatugoberera oba abampuliriza musobola okubeera nga muli awo naye nga temumanyi kifa munda oba oli awo mu Bwakabaka bwammwe obwa Buganda. Kakati nno ogenda kubeera ng'obitegeera butereevu nnyo embeera weetuuse essaawa zino. Bingi ebigenda mu maaso bitannaba kubeera nga otegeera. Nagambye nti Electoral Commission butereevu nnyo ng'ekulwa omukulu Engineer Simon Byabakama bano baavudde butereevu nnyo ne balangirira roadmap oba ebyokulonda bwe bigenda okubeera nga bitambula okusinziira ku ebyo bye baali balangirira ebyaggwa omwezi guli. Kakati nno bazzeemu ne bateekawo olulangirira olupya bwe bigenda okubeera nga bitambula bwe bagenda okubeera nga balangirira ennaku z'omwezi entuufu buli kimu bwe kigenda okubeera nga kitambula. Nga sinaba kubeera nga nkwongerayo njagala nsooke nkuyiseemu katono nnyo ate oluvannyuma n'omusajja ono yennyini asooka avayo Engineer yennyini Byabakama maaso awo nja kumukuwaako oli President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo bw'ayolekedde akaseera akazito ddala kubanga jjukira abasajja bano ensimbi baaziggyeewo ezigenda okuyambako mu kampeyini era nga baziwadde ebibiina byokka ebyo ebiri mu iPod. President Kyagulanyi Ssentamu bw'abadde mu ggwanga lya South Africa yannyonnyodde ensonga lwaki NUP teri mu iPod era lwaki ensimbi ezo tebagenda kubeera nga bazikwatako yate n'akamu n'akatono. Jjukira nti abasajja baali balangirira dda nti kampeyini oba okwewandiisa okw'abasajja ba President kwali kugenda kubeera. Kakati nno Electoral Commission yavudde butereevu nnyo neetegeeza nti ennaku z'omwezi ez'okwewandiisa zakyusakyusiddwamu zaavudde eri mu mwezi ogw'ekkumi. Kakati bazongeddeko wansi omwezi gujja kuba gwa mwenda. Ba MPs bagenda kwewandiisa nga ennaku z'omwezi 16 ne 17 kyokka ba President bo bagenda nga 23 na 24 omwezi bonna gwa mwenda. Kakati kampeyini zigenda kubibwa mpaka ng'ennaku z'omwezi 12 Januari omwaka ogujja tugenda okubeera nga tulonda mukwano gwange ampuliriza. Kati bino byonna nga bigenda mu maaso walimu Electoral Commission ajjukira nti abasajja baali baleeta deeti ndala ez'okubeera nga abantu bagenda kubeera nga beewandiisizaako naye abasajja baagaye nti basazeewo ne bakyusakyusamu wabula nga bino bigenda kubeera nga byafekitinga nnyo President. Jjukira nti President Kyagulanyi Ssentamu abadde alimu olugendo ogenda mu ggwanga erya Bungereza era mwezi gwe gumu ogw'omwenda mumulindirire tewanabeera kubawo nkyukakyuka yonna. Kakati nno ku bigenda mu maaso mu Bwakabaka bwa Buganda ampuliriza nkusaba sooka owulire ebigambo bino katono nnyo tukomewo tusumulule. Twababuuzizza ekibuuzo what makes a kingdom? Obwakabaka ki ekibukola? Be bantu
Abaganda nti Kabaka tasobola kubeerawo nga talina bantu bakulembera. Museveni awamba Abaganda, abagoba ku mataka, abatta, ni Kabaka asirisi. Singa Abaganda baggwawo basobola okumuteekawo Kabaka n'afuuka Kabaka w'Abanyarwanda oba Kabaka w'Abanyankole. Basubjects be basinga okubonaabona. Naye Obwakabaka bwa Buganda tudde mazima busolooza tafaali bubeera ku mipiira ate ezo ssente nazo Obwakabaka obutazimbirayo bantu ddwaliro, obutazimbirayo Baganda ssomero. Kitegeeza ezo ssente baziwa Museveni atulugunya Abaganda. Bakabaka bagamba bali basajja ngwaŋŋuli, uli Abakabaka Mwanga, bakabaka bali ab'edda basiitananga n'Abazungu. Naye Kabaka abantu be babawamba, omwana yeekolere we yabuuziza nti ye bamuziba omumwa tasobola kuvaayo n'akola press conference ku CBS ku BBS n'agamba bannange ekimala ati kyogera ne Kabaka naye atya ku lw'obulamu bwe. Ebyobwakabaka byansikira naga bannange nze nawambibwa Mayiga bateekawo mu tekinolugira amazima. Naye the mere fact nti tayogera ng'Abaganda bawambibwa, Abaganda bagobebwa ku mataka, Abaganda battibwa, kiba kitegeeza ali incomplicity. Bali handi ne handi ku leediyo za Buganda kwe bakubira struggle kwe bagivumira. Kiba kitegeeza Obwakabaka olaba Kyagulanyi n'avaayo musajja atunagamba bannange mukole eggaali enkeera Kakatikiro nti abeeniyo baali batugambye twekalakaze tukyankalanye ekibuga. Adiscrediting ono buli kyayogera kyokka nga bawoza mbu tebalimu bya politics. Mune eggaali ezo zemukola tetuzaagala wano ate n'ebyobufuzi bye mugoba tujja kubalemesa. Morove Kingdom omusajja avayo nakola statements ze Kyagulanyi nga tabalumbye enkeera Katikkiro akirabukebi amagaali gammwe tetugaagala ate nebyomulowooza okufuna mu byobufuzi tujja kubibalemesa. Obwakabaka bwa Buganda bubuze kinene nnyo okusiba wano Museveni. Era wano singa waliwo ggwanga ddala wano mu Central Museveni yalibadde yagenda dda. Naye Abaganda be basinga enkwe obalaba be baguddeyo ebibiina by'obufuzi ebiyitirivu balwanise ono eyajja ku mazima. Kubanga emabegako babadde tebalwana bwe batyo lwa nsonga babaddenga mu muzannyo gwabwe nga gutambula bulungi. Kyova olaba ku mulembe gwa Besigye, nze waliwo ebintu bye njagala mutunule. Ku mulembe gwa Besigye Museveni teyajjako ko bibiina bya bufuzi ssente. Ku mulembe gwa Besigye tetwalabako wano nga ne basipiika babataddeko sanctions nga tetwali tusuubira ku Besigye era ani gwe bali bataddeko sanctions. Ensi z'e Bulaaya ku mulembe gwa Besigye gwe mugaa nti yali nnyo naye amala kulaba nga takyayirelevant bamugye ku kifo kye ekya opposition Museveni mwe yali yamutuuza. Besigye yavayo nakola statement yakalula obulu tekanza kujja ku Museveni obulimu nalaba takyayina ki naye nga luli abadde takyogera kati yeerabidde teyayogera era baguddewo ekibiina bajja mu kalulu akatasobola kujja kaani n'obuyola kasasiro kale muyolewo baddemu bamuyiwewo. Obwakabaka bwa Buganda naye n'agalekawo Abaganda bawambibwa, Abaganda bagobwa ku mataka bafuuse momboze baggwereddeko byeyo. Abaana ne bavaayo ne bagamba ne Kabaka fajjanjabibwe yateekebwawa yatwalibwa nakugamba nti bagamba nti bavuba Kabaka. Ne Museveni agamba fenga Abaganda mumuveeko. Museveni lumu yayitako Ssaabasajja tasitukira mukuka n'agendayo abalina okuba n'ettaka. Museveni n'abayita abagulira ettaka. Obwakabaka buba bukyaliwo nga ne Jamiru mukulu bajja ku kkooti asiniikinga abaawulira Kabaka Mwanga bwe kisoboka Bakabaka baalinga basajja ng'aŋŋuli abatulugiwa mu ttooke basajja balwaki waliwo ne mu firimu zetulaba ez'Abazungu olanga Kabaka abeera ku front line
kyekimufuula kabaka ow'amaanyi yabeera ku front line bwati muntu kyoyo tulina okukulwanira leero n'enkya nga tulina abalwanirira abantu boogedde abantu balaze omukwano naye gwe balaga omukwano ajjanjabwe ng'era afaanana alabika ate olaba mwatuuka mmwe Abaganda ne mukwata Museveni ne mumuwa Ddamula efuga abantu ne bajja ne mumuva n'akola emikolo gya Buganda n'agabula emizimu gyammwe n'agabula emisambwa gyammwe. Museveni alabika yakola emikolo egisinga ne Kabaka gye yakola ne mumuwa n'erinnya ne mumuyinga juzi yeewaana nti yeye Kabaka kati ssaawa zino ali moda ate raga kituufu kubanga yafuga buli kimu kubanga bw'abayita n'abaweeza emmotoka olaba abanaddiini Museveni buli gwawe emmotoka taddamu kufuguma kubanga obeera kati ofuuse sabjekiti oli wansi we akuwadde ekirabo ogenda mugambako otya ngatta abantu ayita bakabaka gwe bakuba emmotoka olaba bandirangwa babagamba ezo emmotoka ze babawadde zigenda baviirako okufa tebawulira kati aliwa kyogamba Abaganda tebasobola gulya kabaka waabwe emmotoka oba abasoga oba baki naye abategaatega obwo obunyeebwanyeebwa sodaati ojja kubeerawo ng'okontuulinga abantu bo awuliza Museveni yalina okuba Museveni ye mulungi mwabaga nti akalulu tekajjaako Museveni lwaki atambula nga yeetooloola eggwanga akanoonya kuba akimanyi bwe batakamuwa talina kwasinziira akalulu mulondera bwere agenda agaba obumpacumpacu bamulonde yeegula eri abantu ayingira eyo mbiyumbayumba anoonya ki kalulu naye ng'Obwakabaka is a total disappointment ku mulembe guno bulabika tebulina makulu kuba luli beekweka mu disguise nti tetuli mu bya politics ekyagulanyi wajja n'akola statement be bamukererako ate abatali mu bya politics nga talumbye na Bwakabaka gayoga banaye mukola amagaali Katikkiro yakeera ku leediyo amagaali gammwe tetugaagala ate ne mwe mwagala okutuukako tujja kubiremesa so kitegeeza Obuganda era bino ebibiina by'abampuuga bano bamayiga babiri mabega beekwese bali mu kati babene UP baali bansaba mbunangirye nti be baawangula mbu beekalakase bookya ekibuga naye nga ziriya bimugamba asala omugambo avaawa mu Bwakabaka emmengo ye Katikkiro omwana kyabuuza nti Kabaka nga n'omusibe awandiika kanoti mu komera nti bannange ekiri wano kiriwo ekiti ne bwekiti ye tasobola kwogera olw'okuyamba gavumenti mu kukubiriza abantu baabwe okubeera obumu okukuuma emirembe. Ebigambo nno bino oba ebintu bino ebikwatagana ku Bwakabaka bwammwe oba Obwakabaka bwaffe tubireeta buli muntu asobole okubeera nga atuula afumiitirize alowooze ku ki ekiddako naddala ku mbeera nga bw'oyimiridde mu ggwanga Uganda ng'abaana ba Buganda bawambibwa abantu baavuwazibwa institution zonna zaafa dda kaakati tukuleetera ebigambo ng'ebyo eby'abantu ab'enjawulo ku nsonga ez'enjawulo netubeera nga tubikutuusaako n'obeera ng'obiwulira naawe n'okuba ttooki oba n'olowooza nnyo n'ofumiitiriza ku ebyo ebigenda maaso ne ku oyo abayogedde ddala byayogedde obifunyemu ki byandiba nga yeetaaga kuritisizinga oba kyabayogedde kituufu kaakati no mu mbeera eno njagala kusooka kuzzako wa Engineer Simon Byabakama ku nsonga ya NUP okubeera nga ensimbi eza iPod bano zaabaggyibwako wabula ono yalumiriza butereevu nnyo naga nti kimukwatako era okuggyako ensente ku NUP si ye yasalawo mbu naye paaliyamenti yennyini nga bwe nabategeezako gye buvuddeko nti ababaka aba NRM mu paaliyamenti kasita baba nga balina kye baagala kiyitewo mu mbeera yonna kiyina okubeera nga kiyitawo kakati nno ne NUP okulaba nga bagisannyalaza n'okulemesa emirimu gyayo oba oli ogenda obukwa ku maaso baasalawo ne batuula
ne bagamba tugijjeko ssente zino ze zigiwaga. Wabula bino byonna nga bigenda mu maaso ne NUP egamba oba ssente muzitwale bwe twatuyingira politics tetwajja kusuubula, tetwajja kukola nga bibiina birala kubanga ebiina byonna ebisigadde bituula mu iPod. Bwe bituula mu iPod ne bifuna ebifaananyi nga bali ne mwami Museveni, kyokka nga ate mwami Museveni naye alina ekifaananyi ky'anoonya kye mwami Kyagulanyi nga batudde wamu ku mmeeza emu. Kaakati olwo ekifaananyi kino kisaasaanire ensi yonna, kirage abantu bonna abali e Bulaaya n'amawanga aga Bulaaya agabadde gatuvugirya omusimbi kw'ossa ago agagutujjako edda agatujjako obuyambi bamanye nti olaba ne leader of opposition mu Uganda atudde ne mwami Museveni. Kakati demokrasiya abukadde butereevu nnyo, tewakyaliwo kubuusabuusa yadde okulonzalonza. Mwami Kyagulanyi kye yagaana n'aga nti fe okubeera mu iPod tetwetaagisa kubeera nga tula ne mwami Museveni, wabula okubeera mu iPod oba okufuna ensimbi za iPod tuzaagala kubanga tetulina we tujja ssente, naye olwa obulungi bwa Uganda, olwa bannayuganda n'ebyo ebitutuusiddwako regimu okubeera nga munnansi takyalina ddembe lye. Oyo avuganya mwami Museveni asibira luzira. Bangi basibiddwa eruzira, bangi babonyabonyezeddwa, bangi batulugunyiziddwa, bangi bavundidde mu makomera, bangi bammibwa dda okubeera nga baleetebwa mu makooti baweebwe zibbeiro. Kyokka ng'era bangi abaateekebwa mu makomera ne bagaana okuleetebwa mu makooti ag'abantu aba bulijjo nga baleetebwa mu kkooti ez'amagye. Nakoledde akatambi ne nkutegeeza logic eyaliwo ne chess gwe bazanya nga bamuzanya Dr. Kanokiza Besigye nga bagezaako okubeera nga basiga ekifaananyi eri ku NUP nga baagala batusirikirize tukole Besigye byakola naffe aba NUP tufundikire ng'olwo ffenna tuvundidde mu makomera kyetwagaana. Era chess ono gwe twazanya nga nabo bamuzanya ne tubuuka mu kabadi kano. Kaakati olwo abaana ne balabika nga balemedde mu makomera nga basaze okubeera nga basiba kifuba ku kifuba. Kyova olaba nga baavaayo abamu ne babasayiningisa n'endagaano ne babagamba mukkirize emisango gino wadde temwagikola, mugambe mwali mulidde mu nsi olukwe, mugambe mwalina ebintu ebikolerere ebigezaako okubeera nga bikola bbomu, mugambe mwali mwagala kwokya petrol stations, musayininge wano, mugambe Kyagulanyi yatutumanga. Kaakati nno ng'olwo amagezi gamaze okubeera nga gabeesiba eka ne mu kibira. Abaana bangi basayininga era bano baateebwa bagiba mu kkooti ez'amagye okwali ne Olivia Lutaaya, era nga kuno kwaliko n'abasajja abalala bangi oba oli abo baali bakoye ekkomera nga basibiddwa olw'obwereere oba awatali musango. Kakati bano bava mu kkomera, kyokka nga abaagaana okusayininga bino ebyekifuba era nga babasuubiza ne ssente kw'ossa amayumba n'okwetwala e Bulaaya. Kaakati bangi abaagaana okusayininga endagaano zino oba ku mpapula zino bakyali mu makomera ne guno gwaka. Basajja battu ne bakazi battu bakyapookeza eyo, kuno nga kuliko n'omusajja amayiddwa nga Yasini Machete. Kati bino byonna nga bigenda mu maaso nga tumaze okubeera nga tubibuuka, baasalawo ne bagamba NUP ejjibweko essente, ejjibweko obuvujjirizi obwo bwonna gavumenti bw'erina okuwa ebibiina ebiri mu Uganda mu mateeka ate nga bino bigivuganya mu nkola entuufu. Kaakati ensimbi baasala olukujjukujju ne bagamba NUP engeri mwami Kyagulanyi gy'atasobola kutula ku mmeeza yemu ne Museveni. Kaakati olwo tubajjeko obuyambi, era babajjako obuyambi. N'essaawa zino Ingyaba y'Abakama yavuddeyo n'annyonnyola ku nsonga eno n'akakasa nti NUP tegenda kufuna ssente zino, tegenda kubeera ng'efuna ssente zino mbu kubanga yagaana okusayininga omukono okubeera ng'eyingira mu iPod. Kati ssente tewali. Sooka oli ebigambo by'omusajja ono. kigamba nti okuva lwe bayisa etteeka eppya erikwatagana ku bibiina byabufuzi tekisobola kufuna ssente ezo ziva mu kakiiko k'ebyokulonda. So you want to confirm, is it true kubanga balonkinze drive nga bajja bawa nsonga eyo okufuna ssente? Kugamba
ebibiina ebirina okufuna ssente kuva mu gavumenti nga ziyisibwa baziyisa mu kakiiko k'ebyokulonda, amateeka oba etteeka liri tulambika ekisooka ani alina kufuna ssente ezo. Ekyokubiri, ssente zafuna obungi businziira ku ki? Era etteeka libadde olwali ligamba nti ebibiina ebirina abakulembeze mu palamenti bye birina okufuna ssente kuva mu gavumenti nga essente zebafuna zisinziira ku bungi bw'abame mu palamenti bwe balina. Naye mu mwezi oguwedde guno gw'omukaaga mu mwaka guno etteeka lyakyusibwa. Palamenti yakyusa etteeka kategamba nti ekibiina kyonna yadde olina abakulembeze mu palamenti okufuna ssente za gavumenti olina kubeera ekibiina kirina kubeera memba wa IPOD, kirina kubeera mu IPOD. Era naffe akakiiko ebyokulonda Minister of Justice n'atuwandikira n'atutegeeza nti etteeka kati lyakyusiddwa nti ebibiina birina okufuna ssente Minister of Finance zebawa z'ebibiina by'obufuzi kirina kusinziira ku ani ali kibiina kikiri mu IPOD. Ne tufuna ne baluwa kuva mu president oba chairman wa IPOD council yetulambika nti bwe twogera kati ebibiina ebiri mu kitongole kino kya IPOD bye bino. Kitegere kati sifa abakola etteeka ffe tugondera kikiteeka kiri tugamba kukola. Poliisi Nuupu yaliko. Poliisi Nuupu yaliko. Teyali. Dubabuuze banuupu bali mu IPOD. Mubabuuze. Baba bwe bali tujja bawase. Oba gundi simanyi Democratic Alliance weri ku listi tujja ba. Ekibiina kyonna ekiri mu IPOD kati wetwogerera kati. Ekibiina ky'obufuzi kyonna ekiri mu IPOD nga kirina bakulembeze mu palamenti kiteekwa kufuna ssente. Ne chairman akasemberayo ddala. Kaakati nno Engineer Simon Byabakamba annyonnyodde ku ssente eza IPOD nga National Unity Platform kye kimu ku bibiina ebitagenda kubeera nga biganyulwa mu nteekateeka eno olw'okubanga abasajja baagamba tetusobola kubeera nga tusayininga endagaano, tetuyinza kubeera nga tuyingira mu kibiina kino ekirimu omusajja asinga okubeera nga atuliisa kakanja n'okubeera nga atulugunya. Kaakati nno Haji Abudu omusomi w'eddwawo wakugambira nti ebigambo biyingiremu naawe tokkiriza kubeera nga obeereyo mukwano gwange ampuliriza obeere mu mbeera etategerekeka omusajja mukubire ku nnamba y'essimu gy'olaba ku screen oba mu whatsapping ebigambo abikwasaganye embeera ekutererere olwo naawe obeere talatibu. Kati nga tukyagenda mu maaso n'ensonga ssemasonga nga bwe nnakunnyonnyodde tujja kulondoola nnyo abantu ab'enjawulo abali ku nsonga eno eya Ssaabasajja Kabaka okubeera nga musajja wattu ebintu bye abikwata mpola ne yeefuula kyesirikidde ku nsonga ezimu so nga ate bannayuganda kasa bafuna amawulire gonna agalanka ati Ssaabasajja Kabaka oba ali mu buwambe oba Ssaabasajja Kabaka yalwala naye nga endwala gye yalwalamu yeetaga kuddusibwa bweru wa mitala w'amayanja kubeera nga ajjanjabwa bannayuganda abasinga basitukiramu era ne bakuuta akadingidi mpaka Ssaabasajja Kabaka lwafundikira nga atwaliddwa okubeera ng'afuna obujjanjabi obusingako. Kaakati nno abasajja bavuddeyo ku mbeera y'emu ne bagamba nti ku bigenda mu maaso ekiwamba bantu Ssaabasajja Kabaka kituufu yabyogerako dda byonna, okulinyirya eddembe lw'obuntu yabyogerako dda byonna. Abaana abaasibwa mu makomera Ssaabasajja Kabaka twamuwulira ng'avaayo ng'agamba ayagala tunnyonnyolwe, ayagala ensi ennyonnyolwe. Abantu n'abo abattibwa mu kalulu ka 2021 ani yabatta? Alipoota ziveeyo abantu babeere nga bafuna obwenkanya. Kaakati nno bannayuganda bavudde ne bagamba nti kituufu ebigambo bino musajja yabyogerako Ssaabasajja Kabaka naye ebbanga nga liyise ng'asirise nnyo ng'alaba bigenda mu maaso byongera kubeera nga bibi. Ssaabasajja magulu nnyondo maaso moogi ng'asirikiridde nnyo ye gy'ali ali seefu kubanga okusirika ennyo ng'ebikolobero byeyongedde nnyo ng'okutta abantu kweyongedde nnyo ng'okulinyira eddembe ly'obuntu byeyongedde nnyo mbu Ssaabasajja n'asirika nnyo waliwo kye kitegeeza. Kakati nno njagala munkwate bulungi mikwano gyange nze nabagamba ebigambo bino bibaleetera buleetezi wano ne mbeera nga mbiwulira bw'oba ofunyemu n'ofunamu
oba tofunye mu kiryokke naye nga nze mbikute n'embisitula bukolokolo n'embikuteera wano n'endowooza z'aba abantu ababeera n'endowooza zaabwe ze baboogedde ku bigambo nga bino ne tubeera nga tubiwuliriza kubanga bangi tusobola okubeera nga tubifunamu oba si ekyo mu komenti ne tugamba nti gwe bino byogedde tobiddangamu si bituufu kati butereevu nnyo nkusaba n'obwombeefu tukwatagane tukkirize tuwulirize omusajja ono bonna abantu byade boogera tubiwulire tusobole okubeera nga twawulawo lwaki kino kiri bwe kiti omusajja ono byayogera byandibanga bituufu oba tibisaanidde. Omwedi yeekola alina vidiyo gyeyakoze simanyi oba wagirabye naye waliwo abajjonkezi abagezaako okuddiza yeekolera omuliro waliwo egeegeri e South Africa olyefuula eggezi naye nga oba omutwe mujjudde buuki toyinza kugamba bantu nti Ssaabasajja Kabaka mbwayogedde simanyi ayogera ku bintu ebigenda mu maaso asiimwe Kabaka alabika emirundi emeka omwaka oguwedde gonna oba tetwamuyalabika wayinza ku message Kabaka zeyayogera myaka 3 emabega okuva Kabaka yayogera ebigambo ebyo myaka 3 emabega Museveni tawamba kuba muntu musirusiru wangulaki ekyo kimu ekyokubiri n'otuuka okugamba abantu simanyi Kabaka mwagala kuba takisi makisato simanyi bikoze ekya mwagala Kabaka agenda gwe Museveni amalaka yakikola atya mu mukinaana kuba kitaffe n'otunulira omuntu omusirusiru ng'ali mu kubuguyaza abantu Kabaka yakikola atya mirembe gy'omukinaana kuba kitaffe bwe yakikola nakati waba akikola ne beefuula abadifendinga ng'omusajja akawo n'atugamba talina buyinza omusajja yava n'atugamba bamuwamba sayi bikoze bitya bwe babeera nga kambuuze komuredi oyina amaka ewuwo bw'obeera nga oyina abaana 3 ewaka naye nga waliwo ebisajja bani basobyako naye nga bakugamba taata waliwo ebisajja ebijja nebitukubaana bitusobyako naye ng'owumba buwumbi nga olemeddwa okubaako nekyokola oba okyakolifayinga okubeera taata gwe kati abajjeka abantu wasabira tusimanyi Kabaka bamuwamba Kabaka talina buyinza simanyi abatakyakolifayinga mwani yabagamba nti Ssekabaka Sir Edward Mugesa yazaala omwana omwoyo kiba kitegeeza muswazi tasaanidde kubeera ku Namulondo agiveeko ate ekiwo omulala excuse birimu byebawanga bagambye Museveni alemereddwa ettemu lingi buli kimu kyenje bambi Museveni tamanyi era bambi omujega y'omu nawulidde agamba embudde abamwetoolodde be babi Museveni si mubi abamwetoolodde be babi omujega y'omwoyo era yagambye bwe ebintu bikolebwa Mayiga wano simanyi bikoze bitya Mayiga simanyi ku lutalo olwaliwo simanyi ebugerere Museveni n'aleeta Mayiga kambuuze ffenna twali tutegeera ani yatwanjulira Mayiga yali Museveni yali Kabaka kati bw'oba musitatimenti bwekyo nogaa nti Museveni n'aleeta Mayiga kitegeeza Museveni tebakuba musiibu so Kabaka yatwanjulira Mayiga n'atugamba nga bwali omuvubuka sirabayo omuvubuka wa myaka 7 adayinga nviiri nokitegeera yamutwatulira so ebitunyigiriza byonna Mayiga oli mukozi wa Kabaka ebino ebibozibozi by'empulyamu simanyi takwatagana Kabaka simanyi bikozi bitya tuli bantu bakulu kale kakati etuveyo buterevu nnyo mukwano gwange akyali ku mukuto gwa AKTV Media Uganda mwebale nnyo mwebale okubeera nga mutambula naffe abatugoberera nammwe abatusapootinga mu mbeera yonna kyemukola kyamaanyi nnyo Mukama Katonda yababaddizawo kakati nno ajo ono yoli aje gwe twalabye ng'atwala omusajja amanyiddwa nga omusajja ono wa DF atali mu yes
Mabike ng'amutwalaganya nga kaguddeyo mu studio omusajja Aji kakati Mabike nayagala n'okufunya ebikonde nayagala okwekandagga ng'omusajja amutadde ku lubaawo kakati omusajja ono ayina ebigambo ebirala mu kanwa gwange ampuliriza era gwe Munnayuganda wenna ayagala ensi yo nkwegayiridde njagala osooka owulirize omusajja ono ojja kakasa nti abasajja gye bali abatalina bifo by'amaanyi nnyo nga si memba wa paaliyamenti nga si chairman LC5 nga si meeya nti oba wa town council oba waaki naye ng'ebigambo ebimuva mu mukwano gwange ampuliriza tosobola kubeera nga omanya nti omusajja ono asobola okubeera nga si MP naye ng'alina bwino bw'ati asobola okubeera nga si meeya naye nga musajja ayogera ebigambo nga bino asobola okubeera nga si chairman LC5 naye ng'ayogera ebigambo nga bino kaakati nno tusooke tumuwulirize ate nkubuulira ebigambo tukomewo. Ne Muhoozi n'ajja ne twaniriza ssente ze Emmengo nga yakamala okutwitinga ku mukutugo kwa Katiita Edi Sebufunze Muyina ndi wano musomesa Lunyankole n'amugamba Edi sitama n'asitama ng'amuggyemu empale n'amukuba ekifaananyi wetta n'akiteeka ku mukutu gwa Twitter ensi yonna nina obwerere bw'omusajja enkya n'agamba Bafulanka Gashumba mutwale oluwalo Emmengo n'osanga abasajja b'Emmengo nga nabo basibye amadaayi balinda luwalo. Bwe tubibagambako ebyo lekera towalampa Buganda mwana gwe towalampa Buganda ensobi tukigambe nti nki nsobi. Muhoozi bw'avaayo n'atulugunya abaana ba Buganda you can stand mumugambe nti kikyokola kiki kikyamu abaana ba Buganda bate mukitegedde ekyo nze wona bwe kiyagamba nti bajja kunkyawa. Kambabuulire ennaku ezo mbadde ntambula disitulikiti y'e Gombe yo yonna bino ebintu ngenze mbikulaminga sebo hona libobana abantu tebakumenya teriyo muntu awagira NRM nga mugagga basula bubi ebyalo byabwe bifaanana bubi basomesa amasomero mabi amalwaliro bajjanjabira geego nagenda egomba nensanga omusajja ali mu kayumba nengamba omwana yali anvuga emuga parkinga ng'akayumba konna akajuza ebifaananyi bya yero wallahi yavaayo nemuga muzeeyi mbadde nsaba ku mazzi ga kunywa naye nga ze kyenali nfandabire eddala wakola ki nanyingiza mu nnyumba ng'entebe gy'atula naye ekyasibwe kuneewunyisa nali nyambadde kanzu yange nga yahwaite bulungi nnyo mutufunganyirira omusajja yanoonya ekikopo mwana mpeera amazzi mu nnyumba ye bonna ne kibula n'afundikira nga kyaleesa wakisiimuuzaako akagundi emuga muzeeyi naye ntumye omwana mu mmotoka yange nemuga ndeetera bbotu yange nyweremu amazzi naye yantunuuliranga bw'ati n'atuna n'ekikopo mwagenda okumpeera n'alaba nga ye yafa dda nga muzimu gwe gutambula naye ng'ennyumba ye yonna gimansiza ebifaananyi bya yero kati eyo saamunenya ye bambi yali yafa dda naye ng'omuzimu gwe guli ku nsi gwe gukijjomya ensi eno. Kaakati mmwe abantu abali wano abali mu Buganda tetugenda nakuddamu bagamba bigambo bingi bw'oba olaba ng'osaana kuwagira Museveni akukalakata emyaka 4 ng'olinga bw'oli ne Muhoozi ajja akukalakata eryana ng'olinga bw'oli ojja genda ku malalo ga jjajjaawo ogagambe jjajja wakola bubi n'ofa nga tompadde magezi ogasabula ekibo. Kale tudde eno bwe tudde eri nabagambye ebigambo bino tugenda kubeera nga tutambula mpola mpola kubanga buli muntu alina endowooza eyiye ku nsonga ez'obwakabaka bwaffe. Nabagamba nze omu ku bantu abasinga okubeera nga njagala nnyo okukola amawulire ago agafa embuga era njagala nnyo bannayuganda bamanye nti bannansi balowooza ki ku nsonga oba oliawo ebeera efudde embuga y'ensonga lwaki nkuleetya abantu ab'enjawulo nga boogera ku nsonga y'emu. Essaawa zino ebigenda mu maaso ku Ssaabasajja Kabaka ebigenda mu maaso mu Buganda tufuna abantu ab'enjawulo ababyogerako naye abaffe bwe babayanga abantu bano bonna boogedde gw'ofunamu ki kubanga bino birowoozo by'abantu nga bo si bibyo si byange si bya mukutu gwaffe wabula by'abantu ssekinnoomu nga bw'obalaba ndowooza zaabwe ffe tuzikwata ne tuzikuŋŋaanya naawe osobola okubeera nga oziwulira omanye nti ono alowooza ki ono ekintu kino akyogeddeko ki ate ono lwaki ayogedde bw'ati kaakati ne tugatta ne tufuna ansa emu kaakati nno nga tukyagenda mu maaso ku mbeera y'emu oba ku nsonga y'emu kati ate njagala oli ne Comrade ono ebigambo bino ye bw'abyogeddeko. Mbwagwe Afulandani naye munyampigwe Omalukisekka olayoba nga temwina amagezi gasobola kulizoninga mulekere nga okwasaamira nga buno obugege bw'omulwera yeekolera yavumye Kabaka yeekolera yavumye Kabaka yeekolera yatyobodde Obuganda bye bigambo bye muwulira ebyo bana banyampi ababiri byali mu kubateekamu
tuddeko emabega katono. Ani abba amataka ga Buganda? Toli mwavu mutego gwe mwavu. Ani alwanisa Bobi Wine essaawa y'olwaleero? Nga olwona akasajja ku CBS ke bayita Katikkiro nga juzi wano omukulembeze we yabuuza aba CBS lwaki temunkyaza ku leediyo yammwe. Kano kafala kakugamba nze Katikkiro yantuma. Genda obuuze Katikkiro. Sinza akulira leediyo bye bigambo bibavaamu. Naye nga wano leediyo ya Buganda yennyini yali ekulembeza ekigambo kisiyaga. Omukulembeze n'anoonya obwewolerezo ajja abagambe nedda si bituufu ne bamuma platform mpaka amawere we gaavaayo ne googera ekituufu nti Uganda ebadde efunanga ssente z'ebisiyaga okuva mu basajja nga gavumenti ezirisiivinga naye nga bano kibali bapromotinga naye nga radio kipromotinga ya Buganda TV ekyo ekirimu ya Buganda CBS saako BBS abaye ani abba amataka ga Buganda si Banyankole si ba Western walode ko mugana nga betaka walode ko mugana nga ba muganda munne ttaka Banyankole be bayine mundu oliganirawo nga bakutano kutta ensije mwagala tubeeremu eyeekolera talina kyayogedde nga kifu eyeekolera webale nnyo webale ddala ebigambo byogedde byadde bituufu 100% bituufu Abaganda naffe Abaganda ffenna Abaganda tukoze kinene nnyo okulemezaako Museveni naye nga buli kimu kivaawo Mengo awo Mengo Katikkiro Charles Peter Mayiga gamulengejja y'omu kubakulira ekibiina kya Mpuuga ekyo okulwanisa Robert Kyagulanyi Ssentamu bukyanga bakiggulawo ne bagaba bagenda kulwanisa Museveni buli we bajja okutuula boogerera Bobi Wine boogerera kino boogala kiri buli kibiina ekijja ky'Abaganda wabula kijja kivumira Bobi Wine opposition eriwo dani okulwanisa omulabe ffenna gwe tutunuulidde oba bo gwe bagamba gwe batunuulidde ekitali kituufu kubanga Museveni yabawa ssente kutagetinga ono ffe Abaganda Bannayuganda twerwaneko ani abba amataka ga Buganda si Museveni ani abali maofiisi eyo waggulu yogenda okuloopa si Banyankole ettaka lyange bali byogenda kusangayo afande abasirikale basalako dde eggwanga lyaffe era tufugibwa magye Bannayuganda Baganda bannaffe ebigambo byekulira byayogedde bibe bituufu kyekyo omwana wa Kabino kibagamba nti ani yabagamba nti omukadde tasobyanga mukenyini mwegolero olugwe ne mugamba nti negozadde akubira engoma nezina lwaki ffe tetubagambako nti mulemezaako omusajja mu buyinza abantu baawe Mengo olw'okubasa abasajja baffe tayogera omulungi talengera Mukama Yesu olw'okuba tayogera omuntu ali ogu gwe nawadde ebimuli bamuyita omulangira Kasimu Nakibinge yeye kava yonagera ku nsonga eziruma Bannayuganda naye abasigadde kyokka baagala ffe tubalwanirire iffe tubalwanirire ffe Abaganda mulime mwanyi mwanyi terimba tugirime wange ettaka abaliba temubagambako muti obagambako lwa nsonga baba wakakeeki muli basiru tubeesonyiwe Bakatikkiro mbwammwe gamulengejja mwanyi terimba ettaka laffe ne webaliba we tugenda mu kooti tusangayo bali tulisangayo Muganda nti yafunye ekifo kyokka mwabalwanisa Bobi Wine eyokola kiyagwedde nga kifu mwefudde bakyesirikire we mutukwana okubanja ebyammwe mwagala ffe tuwabanjizeeko nemmala ne muteka ekifaananyi nti ate tuvumaani mbukabaka muli basiru tubeesonyiwe abo bwe muyita ab'ekitiibwa bampuuga abambala obugaga onooyo Katikkiro abatulowozesa nti balina amagezi mangi kumbe balina amagezi mangi amasiru be bamu kubalwanisa Bobi Wine oyo gamulengejja ntegeeza Katikkiro Charles Peter Mayiga sigenda kukyerumamu omukulu asobya tujja bagambako tubagambye emirembe tubagambye mu mpola tumanyi mutegeera muyina amagezi amazaali naye temutulaze nti muyina amagezi amasiru mangi tugenda bagambako tufe oba tufa banasigale banaawonawo eyokolera webale respect my brother ekigambo kyewayogedde ebigambo byogedde bituufu 100%. Abaganda ffe beerwanisa kyovulanga n'Omunyankole wakusanga akugamba Baganda banku kubanga twerwanisa toliwulira nti bano beerwanisa Abanyankole n'Abanyankole Abawestern abali mu kwerwanisa tolikiwulira naye buli kibiina ekiguddewo Muganda yakiguddewo ebiriyo ebirala ebitali bya Baganda biri ku fokasi yaabyo era tebyogerera Bobi Wine bubi
bikufokasi yabe kujjako government nga biwe bigamba naye fa baganda ebina betugudde obijja kulwanisa Bobi Wine si kituufu Katikkiro vayo government si kituufu tulwane tujjeko nakyemalira protest vote 2026 londa Bobi Wine kula Uganda eteredde tambuza video eno tuke ku buli omu people power our power